Seguya tugenda mu kaseera ka lugambo. Essuuti esoose mu January 2021 lunaku nga Ramani njazibeerako nnyo. Seguya atusomooza nnyo olimba. Wamamba lamusizza munnange mujje baleko gye mukola. Kiki rero ng'oli wansi President entebe onaagisobola oli otya bulungi ogamba otya gyendi weekend yabadde eti bwetyo yakusoomooza naye nga tufuba kulemerako just nabagamba all right labola pray and work the truth will always come kakati kiki waliwo abantu abagenze weekend eno mulimu abafunye ebizibu n'abafunye ku ssanyu lwakuba essanyu abamu bwe baalifunye ne boogera ne bayitawo nga bwodduka n'oyita ewakaawo nti bangobye nnyo ne weerabira kati eri gy'olagayo ng'akaana ke babadde basibye ne bakata kale mubaafunye essanyu eringi mwe muli basajja mivule Ashbag Kato King Michael All Access Isma bayitirivu abo nno bagenze wa President Museveni naye basajja mivule yali tannatuuka yolwalabye State House nti weewasiwala wano bulijjo gye ndaba bifaananyi n'atandika okwogera ebitakwatagana oyo timumanyi bw'omuntu w'ogulira ente simanyi n'ogula ki n'olunda n'ezaala basajja mivule omusagisa kale kwegamba embeera eri nti abakulembeze baba ne magnet osaba oyinza obanga omuntu otuukako buti n'owulya nga owunze Isma bwe yavuddeyo bazonto ojjukira eby'omwaka oguwedde bye bamuvuma n'agaana okubaddamu tetulamuzeeyo wakalevu yabazzeemu anti kati alina waayogerera alina wamanyi gayogererako n'agamba yagambye yayogedde n'ekintu ekikulu n'agamba nti nze tulage ku Isma Flexi yagambye nti nze gwolaba nti yanyonderera kitwazaala ekituufu yanyonedde ye nti enkwaso ze nafu leka naawe nagambye buli yavuddeeyo yabadde ayogera byatayogeragako ng'ayogera ebintu ebikulu ekyo nga kinene yandikisirikidde babazonto bamubuuza mwaka oguwedde omanyi mwaka oguwedde abasinga yono Ismabambi ne race pastor teyagenze lwaki bamulese Ray kyamukwatidde bukwatizire teyagenze kakati emmotoka gye yayingizaawo Ray anfusi bituufu siye bukadde lukaaga kati lwaki muba mutulimba okutuuka ku ekyo mazima ddala kati kansoke kunyonnyola amazima gennyini abaana omwaka oguwedde mubaddemu okwevuma naye ng'ebivumo ebisinga bitambulira Isma bizonto kale Ashbag bwatyo omanyi eyo si muvumi ngalankinja abavumi kaye Wisdom Isma Bajjo Fulufiga abo kugamba bava kusi sagirinya muvumi muki si muvumi mwogezi mubalasi ye wa King Michael mutulage ne King Michael yatuuse ne King Michael ye bambi yaweddemu n'agoogera n'asirika kwi naye King Michael Seguya ku mulundi guno n'amala dda n'atugamba mbu ate oba kale n'akaabamu omulundi gumu bwe ne bwakolola bukolozi bwece alina kusirika busitire omanyi emirundi oyo omwana gye yakasinkana kubanga naffe tukooye okuvanga eri n'okaabanga gw'onoofuuka lukaaba olaba ne Chris Evans yasirika omwana wa jjajja okitegedde ne Babies Boy yasirikako bamubaka abakazi yamazaawo Seguya Isma ng'abotola ekyama nti tazaala kati ketuba tusookaako kagundi oba tusookako abasajja mivule nga ayogera ngamanyi kitegeeza omwami okutuuka ku egyo emyaka nga tolinayo wadde akaana ye bambi n'agamba nti abasawo e Sweden ewaabwe bankebera ne bagamba nti kati mbulamu omuntu alina kuba na 5 million sperms oba okufuna amaanyi agazaala kati ye mbw alina 3.5 million ntiabulako naye naŋŋamba Isma nti amazima gali nti ndudde nnyo nga ngenda basawo iye bambi mugaye Mama Fiina talina kyayinza kukola waawo Mama Fiina tugendeko mu jjuju siriyasire bino tubitagala jjuju sayansi bamukebera gundi ntono waliwo emmere gyoyinza ndowooza okulya oba neekugattako tusooke basajja mivule olwo kale tuwe basajja mivule indese wano lwaleero nzize mu maka g'obwa pulezidenti okusinkana pulezidenti Museveni era njagala n'abalage State House ndowooza mugiraba ekindeese wano kwe kugamba pulezidenti
nti ekintu akimpeemu ne bwe zinaba ennaku 3 okitegeera mala okuteeka Bobi Wine walina okubeera effujjo lya Bobi Wine ze kugamba president ekintu akimpeemu mala okukwata Bobi Wine n'abayayebe tuluke tugende mu kalulu kubanga obuyinza mbulina ate mbusobola okitegeera njagala kufufugaza Nuupu amagye gano ge yaleese okuva e Somalia njagala mbeere nga nze nga commandinga Kampala malo muteekamu emirembe na buli kibuga tuloke tuyingira akalulu Bobi Wine ngenda muteeka walina okubeera bwe mujja okutegeera abasajja mivule nti nange lino eggwanga lifugako ekitundu. Okay. Masajja mivule obadde otwasanyiyemuko ekituufu abadde yatuleka nga naffe twakulekera embwazo oba kati ogenda kugula okuva le yabeera ku faamu etaliiye naginywererako yamawe yakola ebyafaayo ya Allah akugizeewo basajja bivule nange abasajja oyo sebuya Isima kati Isima ojjukira bizonto byamugamba nti kasajja kano ne bamuvuma nnyo ng'olwo nno tannaddingana na fulufiga nga amaze omugamba nti n'omwana afe kaakati ne bamuvuma kati bwe yavuddeyo naga nti otyo kanammwe mbaddemu n'abanyonyola n'atuuka ku kiri point enkulu gye nagambye nti lwaki tazaala nga yabyeyogeredde kati Isima ne bazonto be bano tutabukire ku muntu Isima fuse kizibu yeeyisa ng'omwana omuto ayina ennyinda eveeno n'eno kati lwaki tanyigira akasajja akalabika bwe kati ffe Maria kibayogerako abatwalika ku mikolo ate kijanyiza abantu bangi nnyo kuba bagamba bato naye woomulaba yakaddiwa dda mu mutwe ne mu mubiri ani abo bazonto gwobalabakawolawolako omutwe alina bakaddiwadde emitwe babeera mu studio yesimba buli lunaku mutwe waliwo akasajja wano tetumanya akazaala tukalabira ku masimu ku TV na ku street katonotono kawanvu era kakulu mu myaka alina omulevu gw'envi koogera kayiika endusu koogeza obusiru bungi nga bwe kakanula amaaso yatumusaamu kamera bulungi wontunulira okuva waggulu ne wansi kikyoyinza okunkompeyalingako ne bazonto onteeka ne mubibuuzo ebitajja abantu bakugambye bazonto ate nze ntandika okuliplayinga kwabo abantu bana waliwo kanaakaakona waliwo yazimba ogutwe waliwo omuwa bali awo mu bisaatisaati n'okkuba ebigomagoma oba connecting ku bloga wa president ali mu kalulu kano officially please Seguya mbuuzanga ku bantu abakola meaning olwo ne bambuulidde busimanya nti kavunza kati nze naamanya abantu bameka all you have to understand nti abantu bonna all eyes ziri ku Isima sebo musajja mukulu ow'obulevu obw'envi kino ekitambiro kikyo kiwulire bulungi toli mwana muto n'olwekyo totwesiriwalizaako tujja kukugambako paka lw'onaatereera ekyo bwe kinaagaana tukulumbe tukukube kino tukikugamba muzeeyitereera okweyisa ng'ekisolo ng'owoga n'ebitaliimu tugenda kukukuba tukuyiwanga nnyago nina tageta odiyensi nze gyendiko seeyabo bolowooza mbusimanyi zonto nzenzire muntu aliko zonto Saabazonto bulijjo tulowooza nti omuntu alina envi aba ategeera nnyo nnyo okusinga abalala naye tukitegedde kati nti abamu biwulenge ate era tetubanenya batuufu bawunge kubanga mu myaka gy'obuto tetwabalabako kale tetumanyi bulungi oba mu buto bwabwe baalina amagezi agamala oba baali tebalina omulimu ndi musizi wa langi na construction company ntunda amataka nteekamu pavers nteekamu solar panels nkolera wano company registered kisimoole kisaasi mukulu tugamba ggwe okuba kino ekireve ekyo ekijjudde envi kabonero kalungi akalaga nti toli mwana muto isimooyo gwe mulaba yali abeera bulaaya ng'eyo gy'asinziira n'akola obutambi bwe bwe yavumiranga abantu ate buli lunaku oba eyo yavaayo ddi twekanga ali wano oba baatikka mutikke tetumanyi bulungi anti kyekyo subconscious mind engeri gye yakoma mu pitu asomedde kibuye sicu omulabe ennaku emulumba mitwalo 10 kusimba Dr. Tyamale yabaleeta kati oyo omusuubira okukomentinga ku nze era ajja kudda mu bya spiritual simanya akalevu lyeddogo but alina okutegeera nti this is a European oriented person
ogeranga akalalu akatalina yadde amagezi juzi wano kabumafulu figa ebyo tetwandibifuddeko kuba balabika be bamu naye bwe kaali kamuvuma kamulangira bingi ne kamusuubiza ssebo mukajja kumusamba andika tentomerangako olina otegeera Seeguya waliwo kye tuyita spam count okitegeera importance omusawo agambye olina low spam count eddagala egganda gyerirwa kitokoze era nnywamu oli kasajja kakulu yawula by'oyogera ebiswaza obireke okujjako nga tobyawula naye isimolexas olina akatuli ku mutwe enensi yiyo oba yajjajjaawo bizonto sabazonto kwensi bw'eba yakulema n'ofuuka masiikini towalampa bantu tujjeko amaalo emyaka gy'olina egyo singa oli wakaawo ng'oli ku pensoni olya ng'abakadde banno naye oli ku social media oyagala kukuwaane isima oli musiru ate tuddemu mangu bano wetukubuuliza isimaani mukazi wo omukazi nnina sigambyeko nti siina muki mukazi yeddaaya abeerawo abeera najeera ddaaya olwo linnya kyeryo owanga amanya g'abawala bona ogasobera ddaaya kitegeeza ssuubi nze tusuubira tulage n'abaana bo wemba siina baana nette gundi alina abaana sipiika mutebira alina abaana ani yagamba nti Oprah alina abaana oba Ellen DeGeneres si tikiri ku ky'abaana senga mu Uganda obbaamu basooka kuba na baana senga bano bagundi ab'abaana abangi be babeera muno mu Uganda bano abasajja abalina abaana abangi basenga be beetaaya bokka totufuukira kizibu omuntu alina famire omukyala n'abaana gwatalina yadde akamyu omuliko omumanyiira isima tolina gw'olabirira nawe kennyini weeremerera mukazigo ko mwosula weesuliramu na mmesezo fenga tetukubuuzangako nti mukazi waaliwa nekyo ekiganoza abasawe baba bakkebedde ne bagamba tojja sobola vana baana kati nette musango gwange abasawo bagamba mbu lwaki tolina kuba n'abaana anti mu Uganda temusoma temumanyi low sperm count na impotence obeera ne low sperm count naye ng'ofunctioninga bulungi nga toweza miliyoni 5 za sperms zakuwa mukazi kati nina 4 miliyoni 3 nette ebirala mbikola Seeguya okitegeera speed gye zitalina alina kiri kyayogedde alina bibiri nze nancha Anet nambye Seeguya morning isima mugambe afumbe emirandira gy'epaapaali epaapaali esajja ali nnyo n'obukupa naye owaayo byandiba paapaali esajja nange nabiwulirako nga nkyali gombe waffe mu kyalo nkutumidde ekiti kya muwogo yiga tugende maaso ebyo tunaabiraba kakati munagomba munange oyo gwenjogeddeko kati munange Bobi Wine yasabidde wa pastor Kyazze naye namuwa omukisa Omega Healing Center gundi ali atya ani Nubianli koyo katu Flexi tamina wao omukulu ono gali wakyazze omukisa gwe manyi nti Katonda yagumpa nange mberenga abantu abalala ne okunzikiriza okujja okusaba ne baganda baffe era mu butuufu ne gye mbadde ngwa obugwi mu traditional churches n'ensaba ng'olumu sifuna mukisa akwogerako n'abantu kakati bannange ebyo nnanga biri awo kitaka yali bawa Tesha Mayanja yawasizza omuwala mu kyotala gwe bayita Nifa mu Busoga eyo mu mikolo egy'enkukutu kukuku ye Fred kitaka yali bawa Tesha Mayanja golaba kozi wadde myaka emeka nga baawukanye miyitirivu kati ono ono ye mugole avaako Flexi omugole akoze eki sokozeewo omugole oli gw'obuusizza emisinde bakyo Flexi oli munyiivu Tesha ye waffe tuwanirako sister leka naawe naye kale tukikomyawo ku mugole tulage omugole yekka omugole yakoze eki bw'omanyayo omusajja kye yakola nadda ku muganda waffe kitaka omwana wattu Tesha n'amuzanyirako kati mwe muli ttiimu ki si Tesha leka naawe oli kitaka nga
lwaki obeera kitaka Sebuya namwe omuntu joga mune mulowooza tunabeeraawo twabajoga ki oba station ya nyuma nga likyali totoloto bannange ono ye mugole era station Musinga alaba Black Beauty wabula ate ndaba station Musinga komyawo ekifaananyi ky'omugole Netflix omukozi ono nifa yakoze buli wamuleeta nga muddusaawo ono ye mugole nga bamukozeeko ne make-up ow'omulembe guno kyotegeeza nti bamukozeeko n'atanyuma naye bannange gwe gwewafa bafumbiddwako va mu bintu bino wamma kati tulage kavidiyo kugamba nti baleete nekya station gwe bakolako make-up oli ng'obakyateeka n'akantu akamasamasa wano mu kyenyi era stiru n'anyuma twaliza muli ebyo byayogedde tukkanyiza ne tubimenya tubimenyeewo omugole naye yanyumye omulabye yanyumye mukyotala naye abasoga batubeerera kiba mwana wange simanyina kumanya naye kati nze temanyi ku basoga balina bizibu byabwe ebirala byomanyi naye abasoga balungi naye ebizibu biri ebirala simanyi kyetugenda bikolera omulala eyawasizza ono tumuleete enkya nvaako teekawo kuti biri abiri mugumu ng'atandikidde nange omukolo gwabadde ibanatejibiri nagwo gwabadde tobyogera naawe byanki ebyo ubadde omukolo nagwo gwabadde jinja tubitandikirako enkya programu lugambo kwe tubadde naye nga tukugamba nti mukwano gwange yongera okuma emirembe olunaku olwaleero ssaawa 5 ez'ekiro kabbinkano pulezidenti w'eggwanga agenda kubeerako tokasubwa ate nga bannaffe aba Netherland Institute of Multi-Party Democracy wamu n'abannaffe aba iPad ne Bukedde TV bakugamba nti buli wobeera obulamu bw'ekikulu yongera okuuma emirembe. Judith Kawesi, Josephat Sebuya, program ekyenkya mbeere bulungi mweraba. Sebuya olina olugambo